Bane part 2 nakomye ku part 1 ngamba nalinya training agenda koloni. Kati we natuuke koloni gasibitegeera. Nga ntandika okubuuza ate koloni abantu boogera nnyo Olufransi Olufrench. Kati erinno gye nabadde ng'abantu boogerako ku Luzungu biki kubanga kisaawe. N'abantu nga teboogererako ddala abantu boogera Lugermany na Lufaransa Abakongo bangi. Kati nga mbuuza awo ku bantu banange mpadde nsabo nyambe. Kati ng'abantu bona badduka abantu bona balinga balalu batambula badduka biki Europe eri busy ejjako omuntu n'alaluka. Kati nefuna omwami awo ate nga abantu abasinga teboogera Luzungu kati nga kizibu nefuna Omukongo naye ng'ayogera mu Luzungu lutono nnyo olina kubeera nga kale okitwalira awo tegeera ayogerayo ekigambo kimu going where biki ebintu ebyo ng'ayogera Oluzungu lutono nnyo ate nga nalwo lufu. Munange nga nkola ki nga omwami mugamba ng'omusajja ngamba do you have visa ngamba yes I've just landed ngamba ne muwa passport yange naja ngamba gisuule throw the passport bajja kukwata bajja kuzaayo kati nze ngamba kale nalina obwongo bwange kubanga nali badde travelinze ku ngambadde mbawarabu nga sibadde nga muntu ntino sitambulangako ne ngamba nsuule passport ngamba they will deport you they will take you back to your country biki suula passport nengana kati nembera ne passport yange ngamba do you have money do you want to eat something nemugamba yes I want but I don't have money tebeza nina euro 5 oli father ge yampadde nenga sagala ganveeko kubanga simanyi wengenda kola ki wengenda terera munange ng'omusajja oyo bambi yali mulungi nga nfunira egundi awo yampa bibagaawo yanfunira natuulakaawo biki nga yali alina abantu baatwala ng'avuganga taxi naye ng'ateekamu abantu bangi abantu mwena ndowooza bakimanyi bano abakukusa abantu ne babayingiza mu nsi endala kangeze nga France nga Italy bwebityo nga avuga ako akamotoka kati nga yali anoonya baki bakasitoma kati nange wenajjaawo nangamba kati tofaayo ngenda kutwala ewange obeereyo kati wonoobeerayo then tugenda laba ekyokukola nga munange weyaweeza abantu nga nkwata nga ntwala mu supermarket nga ndowooza sigenda fumbirwa ng'omusajja agula buli kimu paadi mato nga wonogamba ebintu by'okufumba nga ndaba ngamba ono omuntu nze njagala kuntwala kugenda kwewaayo kati ate nabayo ebintu byaguze nangamba tofaayo nze ngenda France naye njagala obeere waka kati wakatuuka tonnaba kunaaba we refreshing angulidde deodorant angulidde buli kimu kyonna ky'omanyi bumonde buto biki atwala kitereke kyewaka watwala ewaka nga ngamba nkusibireyo okuba nga yitayagala kuleka kisumuluzo ne mugamba esumuzo genda nakyo lekawo nga waggule n'agenda teyasulayo yajja kumakya kati we yafuluma bw'ati n'agenda nendabanga akamotoka ke kagwereddeyo nalindamu ng'eddakiika 15 nenfuluma nendaba gundi oba waliwo amaduuka awo around that place nengenda tebeza nina euro zange mmeka 5 kati nengenda nembagamba nga nabo teboogera bulungi Luzungu naye nabagamba sim card here in phone nga bagimpa nga banjijako na euro 2 naye nga nze sifaayo nga njagala kufuna sim cardncommunicating n'emikwano gyange giri kati nga munange nfuna essimu ate n'oyo mukwano gwange naddamu ne mukubirako essimu y'oyo Omukongo era nga takwata kati munange nga Katonda nyamba nga muweereza WhatsApp nga mugamba naye gwe ssebo nkuweereza message oli ludda okimanyi ndi mu Germany banenga asanyuka banange masha wazotya biki nga asanyuka nnyo oli mu kitundu kinga mugandi mu kitundu kye bayita koloni ndi waneeno mwami ampadde w'okusula biki nga ngamba eyo gy'oli wala olina okujja eno mu Bayern Munich Uganda bonna gye bakola ki babeera munange nga mugamba kati nkoze nti sobola kuvaawo ng'omusajja taliiwo newe gyendi simanyiiwo bulungi nga ngamba gwe mulinde omusajja wajja then ogenda kukola ki ogenda kujja kati ng'omusajja yakomawo enkeera waalwo in the morning kati we yajja nenfumba kacaayi omusajja nemuwa kati omusajja ndowooza yali alabika tayagala kunviiramu kaawo ng'ayagala kutekinga advantage nemukkakkanya bana abakyala bw'olaba ng'otuuse mu mbeera eyo teweefuula nnyo wakabi kubanga oli mu nnyumba ya musajja asobola okukola kyonna ekibi kyonna ky'ayagala so omusajja namugamba ssebo olaba munaye essaawa zino siri mu muudu mbadde njagala tukkakkane then nja kudda
nemugamba kankubire mukwano gwange ku ssimu yo nemukubira n'atulagirira neyefuula nga ndagirira naye already nze nali nayogedde naye omusajja nemukakkanya omusajja n'aŋŋamba naye wonootuuka eyo tojja kunjijjukira biki nemugamba obadde muntu mulungi era mukama akuwa ekyosinga okwagala naye essaawa zino eno obwongo bwange siri settled at this particular time. Musajja bambi he was good n'amala okwebakamu awo nembira ku ssimu nga njogera n'oli mukwano gwange nga ngamba jangu bakutwala ogenda either ku poliisi oba bakutwale kale alina ewantu we yaŋŋambamu. Then omusajja we yazuukuka n'antwala we yantwala Katonda n'annyamba nenva awo awantu awo ne bannyongerayo. That is how my journey was paka we natuuka mu gavumenti neneewaayo ebintu ne bintambulira. So abantu mwenna nga gw'olaba success yange ekuluma tomanya gye nvudde. Gwe olaba nga mpostinze akantu kange nga kansanyusiza bambi tofuna kasajja oba okitegeera. So mweno gundi tuyugamu ki nti omuntu oyinza okugamba laaka nti laaka gwe wali lucky. Omuntu oyinza okugamba confidence oba oyinza okugamba nti laaka confidence ne pozi n'okukkiririza mu Katonda kubanga ebintu byonna okkiririza mu Katonda tewali kigaana. Twekwase nnyo Mukama Katonda ajja tutambuliza ebintu byaffe. Oba kiraba nze saagendako wa musamize kukola bineeno nedda saagendako waani wonna nze I believed in God neŋŋamba Mukama we tuswala ffenna era Katonda abadde mulungi gye ndi era bino bye nnina kyonna kye nnina ekitono nkimwebaliza.